saagala kubalwisaayo nnyo okujja kusooka okuyisaawo akalango ndyoka ngende ku kigwaro kya leero. Alright. Buno obubaka bugenda eri bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga eri Amerika. Muyina kye tuyita okutambula okw'emirembe naddala okwemulugunya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Akalango kano kali mu lufuutifuuti nja kukazza mu Luganda mulyoke mukawulirize bulungi nnyo. Alright. Akalango kano kasumbuye kati. Human rights violation, kidnapping, torture, human trafficking, extrajudicial killings. Mwenna mugenda kuŋŋaanira ku kitebe ekikulu eky'amawanga amagatte kye tuyita UN headquarters. Date April 1st, 2022, time 11 a.m. to 4 p.m. American time. Esente ez'okubatambuza ziri $6 zokka. Nkiddamu. Bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Amerika. Mutegeezebwa bannammwe ab'enkyukakyuka abawangalya mu ggwanga erya Amerika naddala okusingira ddala abantu b'e Boston n'ebitundu byonna abasinga mu Amerika. Mutegeezebwa nti ejja kubayo okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna kussa mujja simula mujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya mujja kumaliza saa 10 ez'akawungeezi. Otambulamu n'ensimbi mu nsawo za $6 zokka zigenda okukola ng'ebyokukola ki ez'okutambuza. Mu bintu bye mugenda okuba nga mutunulako okusinziirako okukusimbako essira kwe kuli okukiwamba abantu ekiri mu Uganda, okutulugunyizibwa, okukukusa bannayuganda wepo, n'okutwalira amateeka mu ngalo n'okutta bannayuganda okusukkiridde nnyo mu Uganda. Akalango bwe kati bakasoma so mwenna bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika nga muli wambaye mu kikoleko. Abantu abalina okutuukirira okukola emirimu gino oba okubabuulira ki ekigenda mu maaso kuliko Princess Lavia nga ali ku ssimu 857 707 2.38. Kuliko n'omukulu ayitibwa Julius ye ali ku ssimu 1347567843. Kuliko n'omukulu ayitibwa Raymond ye ali ku kasaze oba kasaalaba 17 abantu amujja ku maze bafuna bulungi nnyo. Akalango keyo kennyini saagala muntu atategedde saawulidde. Mwenna abantu abali mu Amerika buli ssaza ddawo osinziira mugezeko okwekalakasa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kati nno ngenda tandika n'ekigwaro gi. Okusookera ganjera kwebaza bannayuganda bonna nga sinagenda na mikwano gyenjala otumirako wano ebiri akensuso njala tumirako omukulu gwe bayita Mwami Anani nkulamusizza nnyo webaleko gy'otuusako nga n'okwagala enkyukakyuka wepo n'omukyala asangibwa na kifuma gwe bayita Ajat Moshi nkulamusizza nnyo webali kutambuza njiri webali kwagala ggwanga ate webali kweberera mu webali oteeterera kizibu nnyo oba si byangu nnyo okusanga abakyala naye nga ate oyagala ensi yo ate nga bw'otambuza information okwagala ensi yo. So Ajat Moshi enakifuma nkulamusizzaako wepo ne muganda wange Anani nawe nkulamusizzaako mwebali kwagala ensi yammwe mbalamusizzaako akensuso olw'ensonga nti mutambuza enjiri ate ne mutegeeza abantu ki ekyokukola. Awo nno weŋŋenda okuva ntandike ekigwaro gye kyaleero. Ekigwaro gye kyaleero kigenda kutambulira nnyo ku mulamwa ogw'empisa n'obulombolombo n'ennono bwe twalina okuva edda. Era njagala kutandika n'ekigwaro gye. Ntumidde ku bannayuganda mwenna baagala ekigwaro gye kanyumiro kanako ekigwaro gye nti mwebale kaagala ate mwebale katambuza. Era njagala tandika n'ekigwaro gye kino nga mbategeeza nti akalango ke mbateereddeyo waliwo bannayuganda abaasoma okukola ebifaananyi n'okukola video kye tuyita videography ne graphics. Era nkulamusiza muganda sigenda kwogera mannya yakoze ebifaananyi bibiri ebya post ebya TV Lumbuye Broadcasting Service. Pona akoze ka graphic video akokoze akaliko Lumbuye Broadcasting Service. Abantu tugenda bukozesa maase mu sensories bene bekyuse kubanga nze mulimu gwange njala tambuza information etaliko edit etaliko producer nze musasi nze musomi ate nze nga weereza. So nja kuba mu maaso nga tutuse mu sensories nja kuba tuteekawo omukutu ogujja kubeerawo for real mu Uganda buli muntu ng'asobola okuba nga awa amawulire amatuufu galina okuba so si ga bulimbalimba tetwagala mu edit amawulire gajja kubeerawo. So ekyo mukitegedde tukibakonye mujja kitegeera si kyaliro kubanga tukyala ebintu bingi nnyo. Omanyi bubanga tuli mu dduka ddeno ddeeri tetwetagisa kuba nti ate otudde wamu ng'otadde empumi wamu bwe giwunya ennyo ng'odde bwe giwunya nongedde so tukyali mu dduka tetunnateerera ye ensonga obuvumbo nobwendaga nti nze saagala kutiisibwa ensonga nakiza neba information. So right njalo bebaza mwe n'abakoze graphics ezo n'abakyakola ebintu bingi nnyo njalo bebaza nnyo akensuso ngoba nnyo balira ddala. Kati ekigwaro gye challenge ala mutagingire Catholic Church of Uganda njala mutagingire abazadde mwenna abali mu Uganda njala mutagingire bana Uganda mwenna bulungi nnyo ntandika ekigwaro gye kyaleero ntandisebenti edde nnyo oba nazzi kuno ffe mu ggwanga eryaffe ya Uganda twabeeranga n'obulombolombo n'empisa era nga ebiseera bisinga twawasanga mu mayumba oba mu mpya z'abantu
nga tova eri kwegwanyiza mwana muwala gw'otamanyi buvuna buddo oba mwana mulenzi gw'otamanyi buvuna buddo olw'ensonga nti ebiseera ebisinga amaka agamu gaalinanga ebizibu byago mwabeerangamu abasezi abatemu abantu abalina empisa embi nga naye bw'owasaayo omusaayi gujja ttambula mu famire y'ensonga lwaki edda twawasanga mu mpya z'abantu nti aha omwana wamujje mu lujja lwa nti lwagundi ne bategeera omuntu kigwatutte naye olw'okuba nti ensi egenda ekyuka ebintu bigenda bikyuka nga tugaa nti ensobe ekyusa amaaso weewaawo nga n'envuba okyusa atamanyi Luganda bulungi kitegeeza nti tewali kintu kyalubeerera nti embeera bw'ekyukamu nawe ng'okyusa embeera kitegeera there is no permanent situation okitegeera nti embeera bw'ekyuka nawe okyuka nayo mu Luganda kitugaa nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa wetwogerera essaawa zino oba mu buvo bwaffe n'obudde ow'edda twakozesa nnyo empisa eza bulijjo kyofola nti mu Uganda mu Africa ne mu nsi yonna ekifo oba obwakabaka eb'ekitundu ensi gye bayita Buganda twali twakulaakulana dda okusinga abazungu mulaba nti Amerika Bangereza nga Buganda yakulaakulana dda ebyenfuna ebyobukulembeze ebyempisa z'abantu obulombolombo neno nga tubulina era nga twaniriza buli muntu yenna gy'aba avudde okujja twegattako era akulira wamu abantu bangi balina empisa nnyungi nnyo naye nga si Baganda olw'okuba nti bakulidde mu Buganda kino kyajja kyeyolekera era n'abazungu bajja okuleeta eddiini baasooka mu Buganda ng'empisa weeziri obulombolombo n'ennono era kyali kizibu nnyo abasajja bano kukyusa bajjajjaffe okubazza ku ddiini kuba balina eddiini gye baali bakkirizaamu olw'okuba nti bw'osomesa omuntu ategeera era obulombolombo bwakyuka mpolampola ne tudda ku ddiini n'eddiini eno simbi kubanga ffenna tetumanyi wajjajja twava bajjajja ne bajjajjaffe abaatusookawo be bamanyi engeri ensi eno gye yatambulamu ekituufu Katonda gy'ali ku nsi era atulaba era njagala bategeeza nti tetuva ku mulamwa Katonda gy'ali naye ebikolwa bisukkiridde ogw'omulamuzi navuddeyo wano gy'oli abalamu ennaku ziringa 2 mpawe kaagera begeziiseeko navaayo ne bagamba oba nawe ennaku 7 nempa oyo brother oba headmaster wa Smaka ne muwa ennaku 7 ne mugamba mu butongole jangu weetonde ekintu kino kiggwe naye olw'okuba nti ennaku zino ensonyi zaasiimuuka ku bantu tebakyagala kumanya buli muntu alina eggumu eribalinganga ery'embuzi ennume erina ekirevu ekiddugavu bw'ebeera mu mbuzi enkazi yeerowooza nti yeesinga otutegeera netamanya nti n'embuzi endala ziri mu kisibo ziba zitegeera munnanga omwami oyo neyeesulira gwa naggamba olw'okuba nti bakozesa state machinery n'okufufuggaza buli muntu mbawooza nti bagenda kutegeera njala bategeeza ensi gye tuli mu Uganda Museveni asobola okusasulira ekintu ekibi n'aleka ekirungi nekifaafaagana ng'entunga eyiika baavuddeyo ne bakyakyala banulaga nti ate kikino ebifaananyi bye nasindise biri ku oligino temuli photo edit temuliimu ki nabagambye nti ababuzaabuza nti history wa information gyabawadde nti fake nabagambye mugende ku St Edwards Bukuumi mu mwaka gwa 2009 eyali headmaster waali deputy headmaster y'oyo omwami ne mbagamba ne police case gyero polifayiro gyeri New Vision Robert Kabusenga waali kale Kalechezi Kayihura waali unfortunately ne yali vice president ku ssaawa eyo eyali Gilbert Bukenya bali baseka waali information agimanyi abantu bangi bavuddeyo boogedde ebigambo ebitakwatagana ddala ba gavumenti mwagala ekibitu kifuule kibi oba ekibitu kifuule kirungi kati wano we bagambya muve ku gavumenti y'omumpembe Yosefu wasula mutano wa Kalechezi kubanga nabo famire zaabwe ebitundu kukyera ku buli 10 zikola ekintu kyekimu nabagamba nti nze sina lutalo na muntu akola muzeego obanga tagunyingiziza obanga tugina muntu gwe gulumiziza muntu mulala engeri gye balumba omwana wa Kyabula baga nti yaleeta bino dabino musomo tubagamba leeta obujulizi ne bugaana yensonga lwaki ndavuddeyo nange omwami omulage nti totinkula nga ntaloza otaasobole mu kino natuvaayo nitutegeeza Kereziya eveeyo egobe omwami obunambiro Kereziya yasirika teyayogera kati njagala ndibavire ku ntono mu dakiika 3 zokka nzigale ekigwalo gingire ku information yandeese kansubire nti Archbishop Ompia owa Kampala Archdiocese ontunulira bulungi mu mmonyezi zange era ondaba ndi musajja mu Katuliki eyakolera Ekereziya emirimu egiwera nga nzikiriza Mukama Katonda wange yampanga ku nsi era mpadde obulamu Archbishop ne Ekereziya ya Uganda ngenda basaba kubanga Katonda gyali mulamu atuwulize era atulaba tukimanyi nti Ekereziya erina ebizibu bingi naye ekyo ekizibu ekiriwo essaawa zino mudakinogera ddagala nakukijja mu masomero na mu Kereziya abagoberezi endiga zigenda kuva mu Kereziya Biblia yennyini etugamba nti Katonda yasaanyaawo ebibuga 2
olw'ebikolwa ebikyamu bitakkirizibwa ku bwa Katonda. Katonda yatugamba nti mugende muzaale mwale ng'akozesa ekitonde ekikazi n'ekisajja so si ekirala. Mbagambye sina buzibu na kikulu ekyo kasitoma nga tekirimira ddembe lya muntu wabula ntegeeza Kereziya, ntegeeza ekkanisa, ntegeeza n'abanaddiini mwenna. Kereziya ya Uganda mbasaba n'obuwombeefu n'abazadde mwenna abayina abaana mu masomero amanene gonna mwegendereze nnyo. Bwe mutaaveeyo kuvumirirwa bikola bino na kusindiikiriza basajja boonoona mbeera yaabwe Katonda mu nsi gye tuyita Uganda, mujja kifuwa nga mukizza munda. Nsaba Kereziya ya Uganda nga nenda bugisimufungize Archbishop wa Kampala omulonde. Nkusaba mugoba omwami nga nenda bugisimufungize ate muteekewo okunoonyereza. Abavubuka bangi bavudde ne bampa information about omwami ne it's not the topic today. Just njara proving abantu mwana bavudde nga babuuza mba muligana machamu. Singa abantu banasalawo okujja okuwa obujulizi mujja kwewuunya kyessaagala tugende tusuke ku kyennakoze nkiddamu. Kyennakoze kyabadde kimala kabonera akalaga Kereziya nti mulina okuvaayo nga nina bugisimufungize ne gavumenti eveeyo kwata omusajja oyo. Naye olwokuba nti gavumenti ekozesa abantu abawumba tuuto okubeera mu bifo okutulugunya abantu kuba balina kye babakwatirako ne Kereziya ekyagaanye okuvaayo. Kino kibayalirira ensobo ekyusa amaaso n'envuba ekyusa. Oba nawe envuba ekyusa. Bwe mugaana okuvaayo kukola ekintu kye mulina okukola nga obujulizi mbumanyi, wallaahi Katonda ajja kutuddamu atukole kye yakola e Sodoma ne Gomora. Nkiddamu Bibbuli ekivumirira. Kereziya n'amakanisa mu nsi yonna gaateekebwawo okutereeza ndowooza na ntegera y'abantu na kukakkanya busungu oyo gwe tuyita Katonda. Yensonga lwaki omuntu alina eddiini abeera wanjawulo mu kutegeera weppono mu kwasaganya ensonga zonna. Tabanga omuntu atalina Katonda watamanyi Katonda we. Mujjukira omuntu atalina ssuubi taba muntu. Omuntu alina essuubi abakkiriza mu Katonda yamutonda. Essuubi erinaggwa mu bantu nga negye tubadde tuddukira tufune essuubi kijja kuba kyansonyi nnyo era ensi egenda kusaanawo. Nyenda kusaba Kereziya bwe mba nga mwazimbibwa ku musingi gwa Katonda era nga muvumirirwa ebikolwa eby'obutemu n'ebyekuusa ku bwa Sitaani, muveeyo mukole statement omwami omwo mujje mu ssomero nga nenda bugisimufungize. N'abantu abalala kundi akali eyo information ena nnyingi, abantu bafuwadde information mpitirivu ku mwami n'abantu abalala musirise olwokuba nti state yabanyigiriza naye batavaayo kwogera. Bwe munaatonyigiriza ennyo tujja kubalula ekintu kino kiveeyo. Ani agenda okusola at the end of the day? Who is going to be ashamed at the end of the day? If people are ready to confess whatever is taking place in different Catholic churches, eyo struggle tugendeyo. Twagala kikome wano era muteekwa okunoonyereza oyo mwami aveewo n'abalabo namuyonje ng'ekintu tekinnasamba ddagala. So naawo we mbagambira nti Kereziya ya Uganda n'abagikulembera mwenna ekiwundu nga tekinnasamba ddagala. Muveeyo mukwate tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Abantu bajja kuvaayo wano boogera ebigambo nga nze Lumbuye nna bwe neetuulidde mugenda kutya. Nja kuba neetuulidde ate nga kiseetaddamu kwogera kigambo kyonna. Mbategeezeza butegeeza. Nze ndi mubaka aleeta obubaka ne mubatira ku mmeeza ne muwuliriza. Ekyo kye kibadde ekigula lugi kya leero. Sirina gwe ngenda kwetondera okujja kuba nti eno TV Lumbuye Broadcasting Service ekuwa amawulire nga tegali edited nga bw'ogagala okugawula bw'ogawulira. State efube nnyo okuteekawo diversion okubikka amawulire ago naye kigaanye. Nabagamba munnaddiini atakkiriza mu Katonda eyeekuusa n'ebikolwa bikyamu n'okunyigiriza abantu togenda kulamulira waggulu. So nga ate omuntu gwolowooza nti gw'osumba ajja kula omulembo gw'eggulu. So bwe ntyo bwe nfundikidde ekigulalo gikyaleero. Video etandise. Mukwate olupapula n'ekkalaamu tutandike video eya leero. Nga sinatandika njala muntagingire Pastor Mono. Njala muntagingire Muhammad Nsereko. Baram Barugahara wamu ne Ham Kigondo. Oba gumeta Hamis Kigondo. Njala muntagingire omukyala gwe bayita Lukia. Ate kuba kwali kuno. Njala muntagingire Sete bahabura tabasira mutano wakalekezi Genetic Embabazi
wepo nakakundi kabeko nakabayaye n'abasajja anabashala bonna bava mu katundu mu kyamabuka ga Uganda mbere ku video eno ndoza ntandike ne eyo mugenzo olanya bitonotono ndekengere ku information eyandese olwalero. Alright, obanga sinagende yonna ndoza kanyongere ka information eno katono nnyo nawandise waye. Alright, lindako katono nnyo Ipemu katono nnyo akasera katono nnyo wano mbala okwetegereza. Alright, kale kasoke bajukize mu katono. Alright, kumachagaliro sawa zibadde nga sawa 3 n'ekitundu ez'okumacha. Omwami mennyini eri master wa Simaka alabiddwako mu State House Entebbe ng'alina omumpembe Muhoozi Kanyerupama. Era meeting enegwedde saa 6 ez'emisana. Kati mukulu gwenjagala waka ntobadde mu State House era nga n'emmotoka giwajiddemu si gyogendedde mu luvannyuma olinnya emmotoka ya Muhoozi bakutwala emmotoka yo aba escort ya Muhoozi n'ejjage egivuga okutuusa gye bakututte sitegeddeeyo. The main interesting story about this, mwenna abazadde balina abaana ku Kisubi St. Mary's Kisubi mwegendereze mwina bye mutamanyi ebijja okuva mujja kwesisiwala. Olwaliro omwami ku ssaawa 3 n'ekitundu abadde ne Muhoozi Kanyerupama ku State House. Meeting bagimaze essaawa zibadde mukaaga zennyini era n'emmotoka ya Muhoozi okuvaayo ye n'agirekawo okubuzaabuza nga luzate tutujja tegeera ne bagenda gye bagenze. Jjukira Muhoozi naye ali vice versa. Muhoozi ali vice ali gwe kennakukwatako ngenda kuteeka wali. Era gwe nkubuulira naye weetegeke kubanga nina ebibyo. Gwe nina ebibyo. Era nga nina bugisimufungize abaana ba People Power basibira ekitalya n'emyezi omunago muwadde omwana People Power simanyi yakyankalanye kooti. Before nga nina bugisimufungize Muhoozi vayo ta abaana abo b'otabita ngenda kujja ne information yenji kubbe ku mmeeza nga bwe nakoze yono kyaliwo. Tugenda tandika obatabukira. Era kati ndagira buterevu drone zange zonna gye muli. Abalina information egimuti okufulibwa mugireete wano. Nsaba drone zange zonna gye muli abalina information yonna mugirete mugiteeke mu kabox enaba ku Facebook ku eringa enda kwabiba n'abantu kati. Muhoozi bw'otata abaana ba People Power n'abaana b'otulugunya mu Safe House information yongi nange gikuba ku mezi enzijja kutya. Awo sigenda bbaluwaako kati kangende ku information ey'olwaleero ntokandoza kansoke neyo omugenzi olanya tulyoke tugende mu maaso. Tulyoke tugende mu maaso olwaleero nga bwe kiina okuba. Alright. Muninde mo katono nnyo. Muninde mo katono nnyo. Alright, tutandise bwete. Mwenna abajjukira obulungi Yoseti bahabula otabasira omutano wakalekeza ensi yatemuzezedde ensanga bisibe ali ku panic ey'amaanyi etabanga mu bulamu bwe. Agezezaako nnyo okulaba ng'azibiikiriza ebikolwa eby'obutemu mu Uganda naddala nga wobutwa abantu naloza tugenda tegeera. Amawuli mugalaba nange ngalaba ntuwa information ekisookera ddala. Njala sooka tuzeeyo akatambi mabega kye tuyita flashback. Mujjukira nti omugenzi Jacobo Olanya bali omutwala mu ggwanga erya Amerika baakozesa ennyonyi empangise. Nene bw'ogenda kugolola Moses n'okebera ennyonyi yonna kebere ya ambulance etwala omuntu okumuggya mu ggwanga Uganda mutuusa mu ggwanga erya Amerika. Tesobola kuba nti eweza n'emitwalo egiwera 20 egya dola. Tesobola kuba nti eweza n'emitwalo 2 kagibe 10 tegiweza kebere nga mpangise egya dola. Balo baateekawo akawumbi kamu mu obukadde 7 ne tukireka. Yoseri kennyini n'abagamba tusindise Chief Justice, tusindise Anita Among, tusindise Tata Wolanya n'omuganda Wolanya wali kitaawe ne tusindika ne Nobert Mawobe. Kati njala bagamba muti mugenda kutya bana abasajja bafere era njala mukwate kalamu n'olupapula. Njala mulize. Munange omugenzi Jacobo Olanya abadde speaker w'eggwanga Uganda gano ge mawulire amatuufu agamukwatako. Ekituufu kiri nti nze kino nkyogera n'enyengo omusezi agule siyane tegenda kulirako bantu bange gwe kiruma kikunuuguno ogende wetugire ku munyaanya tunaakujjako enkya tukusiikire mu bye tunaabatulya tulabe kyekidda kubanga sigwa abaasoosa okubanga onugunwa bijja banuguno ate nga mbitegeera. Yoseri kuno mmanyi kwoli, Janet kwoli, Mau kwoli, TV station ne bamemba parliament mwena kwemuli. Ntandise bwe nti. Munange
omugenzi Jacob Oulanya bamutwala mu America ngorede ebitundu 85 ku buli 100 mu fu kano kwali kubuzaabuza obutajja abantu kubaletera suspicion to omuntu yafudde ate omuntu sa mu America omwami olorede yali half dead mu America mateeka kafuge gwanga li America omuntu bwabeera unconscious oba ngali 90% unconscious nga tasobola kusayininga adde okwogera ebiseera bisinga takkirizibwa kusayininga oba kuwandika ekintu kyonna olw'ensonga bamanyi nti ali bweru wa kutegeera kwe so n'olw'ensonga eyo ebinava mu kwogerwa mu kufa kw'Oulanya kwonna byonna bifu Oulanya tasayiningako kigambo kyonna njakkiriziganyizza ne bivudde mu kkebera omusaayi gwe nkiddamu omugenzi Jacob Oulanya ebintu byonna empapula ze baasayininga nti Oulanya yali sayininze ne next of kin amubeereddewo ku lulwe byonna bwefufulu fake bitia tutandisa bweti abantu abagenda abo tebamentioningamu yadde nti mwalimu omukazi wa Jacob Oulanya yagendeddemu olalo media n'ag'omunkubo agataliiko bikoola gatugambanga nti sekama wa setteeserezo lyaffe gwe tuyita Jacob Oulanya omugenzi yali talina mukazi ng'abakazi abeesonyiwa olw'ensonga nti mukazi we gwe yazaalamu abaana baali baayawukana nga baakita ng'aleetayo bano bakawundoka ku by'eddinisa bajange enkya ontakuleko ogende nga baleeta kati munnange kirabika Jacob yalinayo omukazi nga state emumanyi naye nga naye state agent wulira emboozi Jacob yalinayo akayanzi ke yalinayo ekiwojjolo kye kyeyali awujja naye nga ne state ekola ki ekimanyi kati mu bantu abagenda ku lukalo babasomera abagenda ku kulwadde Oulanya olukalalo lw'omuwala ono teyaliiko ennamusa etuuse ku nnyoge tugenze mu maaso munnange omugenzi bwatuuka mu ddwaliro bwe bamutuusa mu ddwaliro eyo bano ekyabatwala kwe kukyusakyusa obujulizi n'okubuzaabuza eggwanga kiki ekyatta Jacob Oulanya but ekituufu kiri nti omugenzi Jacob Oulanya yaweebwa butwa obwamujja mu nsi owoomera buli abangi ne Museveni gyalogeramu okuba nti afuna obulamu n'okulogola bannayuganda obawunzika bwe twongerera empapula zonna ezigenda okuleetebwa ezigenda okusomebwa nga ekintu ekyatta omusajja oyo byonna bifu kubanga omuntu gwe baatwala okusayininga empapula zino munnange mukozi wa State House era Museveni yalamanyi tetusobola kumanyako tracinga muntu ono yagenda mu kavuyo kano nti tumumanye njagala Museveni n'abayaayi bammwe muveeyo mubuulire ensi who is Patricia Lakidi who is written on the will of Jacob Oulanya or the next of kin who's Patricia Lakidi or Patricia Lakidi. She's not known even to the family members. She's not known even to family and friends. She's a state agent staged as Jacob Oulanya's girlfriend. Because the immediately next of kin, he was supposed to be the brother or the father to Jacob Oulanya, not this hawker. Not to this hawker. Nchidam. Omuntu ewandikibwa mpapula nga addi atutte oba ali mbigere ya Jacob Oulanya gobaga nti yali girlfriend we naye nga mukugenda tebamwogerako amanya mwagawulya mulungi nnyo agagendera kunyonya mwawulya Kenya ne bayita Patricia Lakidi njagala mbe precious mwawulya Kenya ne bayita Patricia Lakidi mwalulirako kati Patricia Lakidi yagenda mu kabinja kana akaba mafia nga bamututenga girlfriend wa Jacob Oulanya era yabadde asayininga ebintu bino byonna okubuzaabuza postmortem yakyusiddwa era nga baga Jacob Oulanya akkiriza byonna ebivudde mu ki evudde mu postmortem ebyavudde mu ki ebyavudde mu medical report yonna. By the way, to inform you Museveni, citizen concerns in America, they have already opened a case and they are investigating the real cause of death of Jacob Oulanya. And FBI is taking the course as we speak right now. So you won't get away with this. Nchidam, you won't get away with this. FBI is investigating because the person who used to sign as next of kin is not known by the family members, even the friends. You've staged a lot of people to divert and to confuse people. But at this particular moment, we are going to arrest each and everyone who was behind of forging these documents. Nobody knows Patricia Lakidi. She's a state agent who was there to forge or to be staged as a next of kin. No one knows Patricia Lakidi. Njala bategeza abooluganda bakona b'emikwano
mujjukira bulungi omugezi Jacob bwe yatwalibwa mu ggwanga lya America ngatategeera amateeka mu America gasoma gati nti omuntu wabatategeera takkirizibwa kusayininga ku mpapula zonna kubanga batategeera era ne byasayininga batabitegeera n'olwekyo basaba omuntu oluganda lwe oba mukyala we asobola okubeerawo nga waali asayininga ebintu bye ku lw'oli omuntu atategeera ku bantu Museveni bye yasindika kwaliko Mau Chief Justice kwaliko Nanita Amongi batugamba bane brother wa Jacob Olanya dozo ba yeye kubagamba oba tata kuba tata yako mangu nyo tetumanyi lwaki tata wa Jacob Olanya ngaseka butuzi yalina okusayininga empapula ezo ku lwa mutabani we state yaleta wo ekiwojjolo kya Jacob Olanya ekitamanyi kidwa kye bayita Patricia lakini kye kyasayininga empapula ezo. So I'm here to encourage the father of late Jacob Olanya to investigate or to inform your fellow Northerners to investigate who's Patricia Lakidi, who signed as next of kin of your late son Jacob Olanya. Let nobody fool Northerners about the post-mortem which is going to be read by the state. And I'm here to inform you that most of the MP in Northern Uganda, they were given hard cash money to divert and to confuse people about the death of Jacob Olanya, including religious leaders, politicians, and public figures in Northern Uganda. So don't be fooled by anyone. Let the public know that Jacob Olanya was poisoned. Whatever is taking place in media is just a diversion and confusing people. If you want to prove this, Chief Justice hadn't come out even to make a statement about the late Jacob Olanya. The health minister, Ruth Acheng, she came out with a totally different statement. Anita Amongi came out with a totally different message. Nobody Mao came out with a different message. The so-called OPO or lawyer who said that he's a brother to late Jacob Olanya came out with a total different statement about the late Jacob Olanya. So who is confusing who? Satan has power, and God has each and every power to divide and rule all the satanic ways. That's why everyone is divided. This one speaks this. Everyone says this. That's why we are going to manhandle Museveni and these mafias in the system. So, Jacob Olanya, post-mortem, jibogendo soma onfu. Ono mchala gomata deyo nga state agent gobaita Patricia, lakini oyondo saba nko girlfriend Olanya kubanga tebamanyi byonna mwabitadde obulungi. Mujjukire Jacob Olanya bwe yagenda mu America yagenda tategeera ngera kakkirizibwa wadde okukola ki wadde okwogera ensonga zonna wadde okubaako kyeyogerera. Ono yafuna atya empapula ez'amutwala tugenze bulungi nnyo ku nsonga eddako tutandise tutyo saagala kulwawo nnyo ensonga esooka eri bwete taata Olanya ali under house arrest. He is not supposed to talk to the public. Secondly, mwabaganye okwogera ekintu kyonna ku media z'omu Northern Uganda kyekisooka ekyokubiri abantu bonna muba blibins balemu kwogera ekyo tukitegedde nakyo kiweekiri kati twagala tutegeere kiki ekituufu ekigenda mu maaso. Information jembadde njagala obalekera awo mugitegere bulungi kati tebababuulira kyonna kiri ku media kyonna kyabuyaaye Olanya battamutte era buli kimu mujja kitegeera. Kati ndowooza ngenze ku information entuufu eyandeese ntandise bwenti wano ku Lumbuye Broadcasting Service information gyetuwa njagala beere ngeri particular era nga ntuufu nnyo. Njala mutaginyire Chief Justice Winnie Dot njala bakwata bano ababbi era njala mutagingire NBS TV, BBS Telefina, CBS FM, NTV, New Vision, neba kuligani bonna aba NRM. Njagala mumpulirize bulungi nga mutudde saagala yebuzaabuza nga afukana abantu gonna mazzi kubanga njagala mbakwate nga nabo gisimufungize. Akamanyiro kasusse. Ffe mu Buganda twaniriza buli muntu yenna. Naye akamanyiro kasusse bannanga abasajja ba NRM mu Museveni mwewumuzeeko. Museveni otuuse n'okwetega. Kati this message njagala egende wa Chief Justice Winnie Dolo ne bannayuganda mwenna balaba TV z'omu Uganda zino NBS TV, BBS Telefina, CBS biki. Na zino TV eziri mu Mengo ne radio station zonna z'abafere.
era njala tegeeza obakabaka Buganda abanayuganda mwenda baganda mwena okuva CBS lwe yatandikawo yakoma okukola obutereevu nga mukyalimu obanga Sematimba Mulwenda Muwonga tebanavaawo we yakoma kasita bavaawo kitegeeza nti over iso yali maze okutekinga over CBS FM njala kutegeeza abantu mwena nti buli mukozi ali mu CBS kati wetwogerera kujjako banaalumanya batamanyi ne buli mukozi aludde ku CBS ngali myaka 225 okudima yenda iso agent nchiddamu abakozi bonna baludde ku CBS va kuba nabazze bwemba mujukira bulungi Sematimba yatandika okubeera CEO wa TV eyo wa radio eyo bwe bafuna information bwe batandika okuba government ngale Muwonga akyaliwo do bakyusa ne batandika okutandika okubakwata obatwala state we are taking over CBS n'abakozi ba njala baga omukozi yanabadde ku CBS for 20 years state agent era iso agent kabe kirina kabeera ninga mazeyo myaka 2 temusubira kigenda kuddakawo mala kibagenda okuwandika bonna kabere producer kabere editor kabeera ni kabere program director kabere comedian kabeera ninga for 20 years bonna bakozi ba state era bakozi ba iso ntandise bwenti kino nkyogera nga ntudde wano mu maaso gammwe omusajja Chief Justice Deodat yavaayo ne yesimba butogo obwe muli bubeeramu enyanfa n'agamba nti basajja abanupu ebagenda ne beekalakaasa naye ng'ate kabaka waabwe baamutwala n'alinnya ennyonyi y'obukulembeze n'agenda okumujjanjaba ne tuga kyali kikyamu era n'avumirira nnyo Abaganda naye ng'ate yeerabidde nti omusajja yakuliramu okwekalakaasa yali musajja wa mu Northern Uganda eyo era ensi mumanyi munnange lwali teruli nga nfulumya information y'ono musajja Deodat Deodat ono HM Wasimaka bwe nafulumiza information ye ne beesansa bakakuba nadde mazoba yiwamanda mu mbugo bwe nabayamanda mu mbugo ne bagezaako okufulumya information ey'omujjira n'okubuzaabuza ensi nga maze okwabya Father Deodat ono aluganyira musajja alina ebikolobero bingi omujja okulya namwe mujja kukwata ku mutwe Radit libusa state netandika okusindika information ng'ebuzaabuza amawulire etya twali tuliawo nga bagambye nti omukulu Deodat yeetondedde Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda njala tegeeza ensi yonna ekyo kikyamu effufululu Deodat eyayita Ssabalamuzi w'eggwanga tanneetonderako Buganda wadde Ssaabasajja Kabaka ekisooka nga bwe yasinziira ku mutimbagano omuleereetu kye tuyita social media ne bamukwata akatambi ak'ebigambo ga kennyini ebigambo biva mu kamwa ke ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yalinnya ennyonyi y'obukulembeze eggwanga n'amutwala mu Germany okufuna obujjanjabi era Abaganda bantu babi nnyo abataagaliza era abaagala okuba nti abantu abalala bafeeba ekyo nno kyali kikyamu mukulu Deodat nga bwe wakola omulimu ogwennyini gweyita Chief Justice njagala oveeyo busimbaalaala oba butoogo otandika okukola akatambi ke kamu kuwakola nga weetondera Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda ne bannayuganda bonna ku nsobi n'okulumiriza ebigambo ebikyamu bye wakola bw'otakikole ojja kuba weeyamanda mu mbugo kubanga Abaganda otumanyi tetusonyiwa buuza omugenzi Milton ome obote kitwamukola naawe ojja kiddamu era ojja kwewuunya ekiki ekigaana enkoko okulya ekyeggulu oba embuzi okusaba akaboozi ekiro tugenze maaso ku mitimbagano state gye yakozesezza state yennyini yagenze maaso n'eragira emitimbagano gyonna giwandiike nti Deodat yeetonze era NBS Natasha Broadcasting Service yavudde newandiika nti Chief Justice yeetonze eno BBS Telefine yavudde newandiika mbu omusajja yeetonze CBS nevayo negamba NTV ne New Vision bassebo ne banyabo Chief Justice musajja mukulu ategeera tulina ebibanja ku mutimbagano gya social media Chief Justice alina ekibanja ku bwenyi bw'ekitabo gye tuyita Facebook njagala muŋŋendere ku bwenyi bw'ekitabo oba njagala muŋŋendere ku muko bw'ekitabo kya Deodat musangeko ebbaluwa empandiike ya Deodat gye yawandiise nga yeetondera Obuganda teriyo njagala mugende ku kibanja ekya Twitter kwekiri munoonyeko baka Deodat bwe yawandiise tebuliiko Deodat yasembye okuteeka obubaka ku kibanja kye ekya Twitter ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu obubaka bwe buno era tekuliko kwetondako nga yeetondera Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka kati yeetondedde luddawa yeetondedde nnyina yeetondeddeyo seri yeetondedde ani never ever fool a fool before fool fools you do you copy sir Chief Justice never fool a fool before a fool fools you tosiriwazanga musiru ng'omusiru tannakusiriwaza
tukimanyi media zona mu Kampala zikolera state esimu emu muwandike kino nga nozizirete engalabi zijja zimputa bajja batambula bati balinga embate zisudde ebyana mu mwala batugambe tuwandike nti yetonze mbagambe bugende ku bwenyi bw'ekitabo mukube kulo olupapula lwa Winnie Doli olupapula lwa Winnie Dot olupapula kye tuyita page mukebereko obaka bwa Winnie Dot bwe yawandise mbu yetonze tebuliko sagala mukole fojale mutandike kuteekako backdated dates mbu yetonze mugende ku Twitter yakomye okuwandika ngo ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu olw'ennaku z'omwezi meka asatu ani asiriwazaani nabagamba TV za Uganda zonna nfu zonna TV za Uganda nfu tanetondako eyo state yakikoze ndoza mutegera kyemuliko bulungi nnyo mutegera bulungi kyo mugende ku mutimbagano gonna munoonyeko yawandikidde ani nyina yawandikiddeko jaawe wawandikidde mu girlfriend we. So let no one fools you that the so-called Chief Justice, whom I call the thief in justice, Winnie Dolo, he hadn't apologized anywhere. It was an order from above, which Museveni and his state agent ordered all media stations in Uganda to write a statement that Winnie Doti came out to apologize to His Majesty, the Kabaka of Uganda, and the entire Uganda. No. Nothing has been written, and Winnie Doti hadn't come out to apologize officially. Because his Twitter account, nothing is there. His Facebook account, nothing is there. So let nobody lie to you that this gentleman came out and apologized. It is lie, a big lie. It was an order from above to fool Ugandans, and it was a kind of a diversion against Father Deodat, the smart headmaster, because they had hit, they nebagala bateekeye ekintu ekyo. Kati ngenze ku nsonga endala. All right. Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Mr. Araje Munange nkulaba wetega lekera okwetega manye ku video eno kwoli okwetega kigambo kibinyo kubanga bajja kutegula anytime bajja kutegula Wasanya Karoli wasanya Mr. Araje welekera okwetega ebintu biwetega mote bichakola. And I'm here to inform the general public that the video which you saw on Uganda television, most especially NTV and NBS, that His Majesty Kabaka of Uganda was taken for further medication yesterday in German. That video is backdated. Is an old video. Also, they counterattacked my information about Father Deodat or Brother Deodat, the HM of SMAC. His Majesty, the Kabaka of Uganda, went for medication in German last week on Thursday, not yesterday as the state did. That was responsibility of Charles Peter Mayiga to counterattack my information or to decrease the pressure on the media. It is a lie. It is a forged information. That is an old video. Njala tegeza bana Uganda mwenda. Temuusiwa video efulumye nakurejo Ssabasajja kagenzo funa obujjanja bijamani. Yes, yafulumye ni yafuluma lwakuna. Eyo video nkadde. So bano bayagadde jijja yokulaga nti bakendeza pressure okulaga nti Ssabasajja Kabaka yafuluma lwakuna. Mayiga tosobola kunsinga information. Mayiga lekera okwetega bajja kutegula n'obulima ojja busanga enda lukolongo kulawunda about lekera okwetega. Eno social media tulina bambega buli wamu era tujja kutegula tukutegeeza. Network obajikwata mbajikwata mujja ku YouTube ngerira udandi clear mukitegedde bulungi wanti wali DJ pulo tewali atugenda maso. So video gye mwalabi yonna state ekozesa Mayiga okola ebintu ebyo. Ekirala bamwe mwagala proving anti state ekozesa Mayiga. Twabudde tuga Mayiga vayo tegeze egwanga ng'ovumira ebikola bya Winnie Dolo yagambye nti ate simanyi bategeeza nti enyonyi yagenderamu yali yakereemu kyokka kyeyakoze. So tribal sentiment kyeyakoze teyagitaddemu kubanga kye bamugambye okwogera kati nabagamba brain is a monk. You can't force me to utter any statement without my consent. Nze siweebwa bigambo okubyogera. Mayiga lekera okwetega bakuwa ebigambo gy'obyogere. One thing you should people understand about Mayiga. One, he's a Munyarwanda, a state agent in Uganda. Two, he staged there to traumatize Baganda. Dear. Ndukuvide kontono. Nabagamba nti ebitundu kyenda ku buli 10 abaana bali makomera baana Baganda. Naye nga 70% of them baliyo ku misango gyekusa ku byobufuzi. Mayiga tachongerangako kubanga is part of the crew
ewa information y'abaana bakwata olanya fudde tata naga nti omwana yafudde butwa era ne bagamba twagala kumanya bano ne babuza twagala kumanya lwaki buli muntu wafa avaayo ng'akulakulanye mu mutta mu Buganda ani yali avaayo n'akola statement mayiga. Have you ever come out publicly and asked the government why the so-called Buganda public figures have been assassinated one by one and you can't even mention? Lastly was the late Musata. He was assassinated because you had a grudge between him and you. You kept quiet. Kubanga yakuyisamu eggali. That's why you can't talk to your state agent. Nabala banji bafudde. Gwe ng'osirisi ate ng'omayine bagenda bata notabagamba. So ekituufu kiri nti omusajja ono Peter Mayiga mweteziyetezira yeetega nga mulaba ali mu kwetegera eggwanga akola ebintu ebyayagala okukola. So tuvuumira ekikola ky'abaana Abaganda okubanga bali makomera teri akyogerako. Batulugunyizibwa teri ayogerako. Babasse teri aboogerako kyokka bali mu Buganda bwaffe bwe batudde. Amataka bagabbye teri aboogerako. Concentration camp zatandise mu Buganda teri akyogerako agawumbidde yena akanula amaaso mubulye kwambala busuuti bwawula bibanja na ttaka lya Buganda tata kyayogera nakwetega mu media ekyo kyakimanyi bulungi nnyo kenajja mukulu ngenda kwambula si kye kindeese olwaleero kati njala mutagingire omukulu gwe bayita Mondo Muhammad Nsereko Barambarugarahara ne Hamu Kigondu eyabalula esiridde. Video zetandise nga video tenatandika bulungi njala bategeeza buli munda Uganda yenna naddala ng'oli musajja muganda musoga munyoro mutoolo wuliriza ensonga zino ng'olinamu akasente eno message gitwale erika security alert buli lwolaba oba kansooke mbabulira ekintu kino mukitegereze bulungi nnyo mu Uganda tulinamu abasajja abagagga naye nga bw'omubuuza omulimu gwakola nga togulaba bw'omulaba dduka tomukkiriza musinkana wadde omukunywa kyakuwadde wadde okubaako embuzi gy'onywa naye nkiddamu mu Uganda bw'osanga omusajja yeeyita omugagga nga talina dde muddala ogutunda obulega bw'abakazi ogutunda pampa oba obutunda obumasu naye ng'avuga emmotoka ya bbeeyi alina ssente baaba dduka totegana ba state agent abakozesebwa okuleeta tageti za Museveni zimalirizibwe nkiddamu abantu bano wammanga omuli Frank Gashumba state agent omuli Pastor Mondo state agent muli Hamis Kigundu state agent Muhammad Nsereko weko ne Barambarugahara njagadde otegeeze eggwanga lyonna abamu ku manja gemmenye n'amala mangi nnyo bwakubira essimu nga yagala kusinkana oba afuuse mukwano gwe bazze okukwana kuomu ku bawala bo munnange binnyike mu nsuwa odduke kubanga bano omulimu gwabwe ku sportinga na kusembeza tageti za Museveni. Ntandise bwenti mwenna abamanyi famire y'omugenzi BMK gwe tuyita Ibrahim Mwanga Kibirige musembere ndibavire ku ntono mugenda kutya ensi eno kyannaku nnyo era kyansonyi nnyo okuba nti eggwanga Uganda tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu ngeri ekisaazisaazi nga n'engeri gye bafuddemu teryagitegedde. Muganda ffe mu Isiraamu mutabani wa Allah mwana wa Nambi Ibrahim Kibirige omusajja yali embaggubaggu akoze ensimbi empya n'enkadde we twogerera nga yakka emabigombe nkuyegezesa kyamukubira nduulu naye ng'ekyamussa nsimbi ze kyava ku ki baani abaali mabega w'ekintu kino nga sinagendeyo njala mutagigine muwala wa Ibrahim Kibirige Muwanga omugenzi gwe bayita Mastura oba yeeyita Mase mama Mase bw'oba kwoli kuno njala kutegeeza kansooke nkukasa kyutalati ng'obudde bukyali mama Mase muwala w'omugenzi Ibrahim Kibirige Muwanga wonna w'oli munnange tera obeereko weebwetegula oba teweetegudde munnange weewala mwami gwe bayita Barambarugahare Barambarugahare ono bamukusindiseeko akukwana in fact yakwanako naye kati agenda kudda olwo mission bamutumye okukolako era mission eno ya bulabe nnyo egenda kujjawo mukyala Mastura oba yeeyita Mase omu ku bawala ba Ibrahim Kibirige wonna w'oli otegeezebwa nti Barambarugahare yakwanako era we yafuna access etuuka muzimu ku business za taatawo Ibrahim Muwanga Kibirige okutuuka okussa omukka ogw'enkomerero
mukyala Masa wonna woli otegeezebwa nti omukulu ono Barambaruga Hali akomye ku mission endala y'okujja kubanga ma information nyingi eyinza obba exposinga oluvannyuma lw'onataddeyo posting amaze okubaabya abantu bano. So wonna woli mukyala Mastula oba Mase weweyita mukulu Barambaruga Hali waakulabirako okukubira essimu munnange bennyike mu nsuwa kubanga gwe targeti nga bagala kujja bazibikirize ebyama ebyo. Kati vidiyo etandise. Olwatuuka olwo nga Buluganda otulabira ng'abeera omusajja omugagga naggwadda Ibrahim Kibirige Muwanga gwe bayita BMK musajja n'akola ensimbi ze wepo n'ateekawo n'ekiriisizo ky'emmere oba n'ekisulo kye tuyita African Hotel Africa ne bizinesi nnyingi nnyo zeyatandikawo. Munnange nga abasajja bano bamwetolola okumusabamu emigabo. Ibrahim Kibirige ng'omusajja omuganda teyali mubi ng'agamba agali awamu ge galuma ennyama teyamanya nti agali awamu ge goonoona. Munnange nga muyita mabega nga balaba musajja mulungi nnyo era ng'akola nawo bizinesi nga n'abaguza n'emigabo. Bano munnange bamulyazaawo bamumazaawo bamuyita mabega ne basobola okukola bye baakola. Tebaali ku olwo kati baagala kusaanya buli kimu ne kyalesa akoze. Lutandika lutya era tulukuviire ku ntono bwe twogerera essaawa zino. Wetwogerera omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige ebintu bye byonna byakoledde ebbanga newankubadde nti kati yafa bigenda kusaanawo tugge era bitwalibwe mu ngeri ey'ekyonoonero. Kiki kye bateekateeka muno mwe muli Hotel Africana gye mwawulira nti eri mikono gy'abantu abamu batamanya ngamba. Ibrahim Kibirige Muwanga alina bizinesi nyingi nnyo endala eziri mu Uganda opone ebweru w'eggwanga bagenda kikola batya. Kiri bwe kiti. Olw'okuba nti bano abasajja si babbi babaweeta mpisi kundi bateeka okuteekawo olukweseso nga bayitamu kitongole kiwooza ky'emisolo batandika okufoojinga emisolo nti omukulu Ibrahim Muwanga Kibirige gye yaleka tasasudde basobole okuleeta omuguzi asobola okuba nti atwala hoteeri eno n'ebintu ebimu ku nnyondo nti abangi b'ebisolo ensimbi empya n'enkadde. Kinani akirimu ye Janet Kembabazi mama Assassin. Baakikola batya era baakola batya okukola ensonga zino. Era mu kutunda hoteeri eno baba nabagitunze ngenda kuwoninga omulundi ogusembayo muganda wange mukwano gwange Kirumira Bagale. Oyinza okuba ekintu kino kimanyi naye muntu esiganya n'ebintu bakoze. Bagale Kirumira gwe muntu gwe bagenda okukozesa okutwala oba okugula ebintu bya Ibrahim Kibirige Muwanga. Ng'era bw'oli mu mukono ogw'okwebuzaabuza ng'afukaanaaba ng'otwala ebizimbe bya Hamu Kiggundu okulira Nakivubo oba Hamu Center ey'e Nakivubo kubanga ebizimbe bisinga obungi kati gwe bikontrolinga. Nkuwaniiza emirundi egisinga obungi ogaanya okuwulira. Ekinaava mu y'ebiraka gono okimanya naye guno omuzannyo bw'onoogubeeramu ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Bagale Kirumira mutabani wa Bambejja saava va mu bintu bya Museveni bagenda kujjawo nga nenda bugisi mufungize mu bintu by'ono omukulu nkulabyemu nti bayinza okukozesa neke nkogeddeko bayinza okujja mu nenda kuwoninga ddabinyike mu nsuwa ove mu ggwanga Uganda wagaana. Kirumira Bagale nakuwoninga ddava mu Uganda ebintu by'abasajja ova mu Uganda wagaana embuulire tafa yonna nze sinze nja okufa gojja okufaamo nkubuulira ne towulira mwagala nnyo ensimbi n'okunywa ne mutumbira embuto ng'engamiya efiiridde ku kkubo naye ekituufu mujja kiwulira nti muzanyirako si baana ba nnyoko oba baana ba jjajjammwe. Ntandise bwe nti bwe batakozesa Kirumira bagenda kukozesa abamu ku Banyarwanda bannaabwe abalina obusente bakozese okujja okugula ebintu bino ebya Ibrahim Kibirige Muwanga. Baatuuka batya okuba nti bagenda kutwala hoteeri eno. Munnange lwali olwo nga Janet Kembabazi mama Assassin munnange ng'agamba Ibrahim Kibirige Muwanga omugenzi nti njagala kwagala kuzimba Hotel Africana mu bendo lya Karamoja region. BMK nga bakozesa erinnya lya Africana yakkiriza. Kalimule mu kukkiriza okwo omukyala Janet Kembabazi ng'agenda mu banka nga yawolayo omusimbi omuyitirivu mu mannya ga BMK era ng'atandika okukola hotel eno etannamalirizibwa eri mu bitundu by'amambuka ga Uganda mu Karamoja region. Hotel tennaggwa bulungi nnyo. Omugenzi BMK bwe yafa kitegeeza nti noono yali azimba yasooka okulinnya mu bigere hotel tennaggwa era gyeri mwonna bali mu Karamoja mugimanyi site eyo. Munne site eno bwetaggwa naye nga ssente zino Kibirige Ibrahim si yaziwandiika nti azisalyeyo Kembabazi yennyini mama Assassin yazisabayo. Oluvannyuma n'afa buli kimu ne kiyimirira naye ng'ono yali akikola. So Katonda bwe yali yateekayo nti BMK yeewoza ensimbi zino era buli kimu ekirina okuddizibwayo mu banka ssente zirina kuba nga zikola ki ssente ziraze okuba nga zisabibwa famire y'omugenzi oba okuzijja ku kitavu ky'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige. Bwe twogerera abantu abaagala okutwala ebintu bya Ibrahim Kibirige mwe muli omukulu Jim Muhezi y'omu
kubalina ensimbi ezitotogana ng'obukula yomu kubaagala kutwala ebintu bya Ibrahim Kibirige Muwanga wepo ne kampuni ze. Era omukulu ono Muhwezi omugenzi BMK Kibirige Muwanga yalina kampuni enzimbi, kampuni erina ebyuma ebisitula, ebyuma bitasituka abantu ba bulijjo. Wetwogerera nti ono ye kampuni enzimbi n'ensimbi ezali mbitavu yabibadda n'ebyuma n'abitwala dda mu ggwanga lya Rwanda gyali gye yakolera kampuni ye. Omukulu gwe bayita Muhwezi si mubbi mulwadde ne bwalaba empitambi bwe gisibye mu kaveera naye ajeetikka emuwunyira bukongonjizi nga amaze gituusa gy'alina ogitwala. Hotel African eno Janet Kembabazi ajagala. Yoseti Bahabura Mutabasi Mutano wa Kalekeza ajagala. Muhwezi ajagala. Wepo n'abantu abala mu State House era baagala ogitwala nga baagala. Kibirige Ibrahim Muwanga yafaatya kyekyamutta bamutuukako batya uliriza emboozi ogenda kukwata ku mutwe weewuunye. Mbabuulidde looni omugenzi bagamba nti ze yafuna naye ng'ate kituufu tazifunangako olw'ensonga nti state yali emweyambisa kuba nti alina ebintu byalina okukola ng'ate si byebyo. Olumbe mwaluwulira abantu abafutwala nga bakeyateeka bennyini kati baagala kumaliriza ebintu bya BMK wepone properties endala zonna okuba nti bagenda zitwala. Bagendaga nti omugenzi Ibrahim Kibirige Muwanga yayina looni nga ya BMK okukola hotelu Ekaramoja nga bibanyonyodde era looni nemulemerera bagenda twalamu n'ebintu ebirala byonna babitwale ebyasigalawo. Katugenze maaso bano bakola batya omupango ogujjawo omugenzi BMK. Omupango guno baguyisa omukulu gwe bayita Muhammad Nsereko yali mu lukwe luno, Hamis Kiggundu yali mu lukwe luno, Barambaruga Hale yali mu lukwe luno, ne Pastor Mondo yali mu lukwe luno. Mwe mulina omuwala gwe bayita Lukia mwenna ababadde mu Hotel Africana nga mukolamu oba Uganda bukoloni amanyi Hotel Africana. Omuwala eyajjanga Kirina oluvannyuma n'afuuka Health Club Manager ono gwe bayitamu okuteeka obutwa mu ngoye z'omugenzi BMK Muwanga mu gym oba mu sauna kubanga ono yali akwata engoye z'omukulu. Abaami bano okuli Barambaruga Hale, Sereko Muhammadi, Hamu Kiggundu, Wepo ne Barambaruga Hale ne Pastor Mondo bali mu lukwe luno okuba nti bawo omuwala ono obutwa okumusikiriza okukola ebintu bino. Era omuwala ono munnange oba kye yali akola yali takimanyi, ndowooza yali takimanyi ne bamuwa obutwa n'abuteeka mu ngoye za BMK Muwanga Kibirige. Omuwala ono yono yennyini abamanyi bamumanyi simanyi kubanga yalinga manager naye nga yajjanga Kirina. Omuwala oyo yoyo. Manya ge Lukia. Kifaananyi muyinza obutakitegeera kambawo ekirala. Simanyi kati waali oba naye baamukuba omuggo n'avaawo kuba gavumenti mugimanyi bwekukozesa ng'ekojjawo. Abantu benjogerako mubamanyi bulungi nnyo. Pastor Mondo mumanyi ono saazi nali mukweka byambo ali Bulaaya simanyi asaamu Museveni amusonyiwe wuuyo yeeyita omulokole ate ng'ono yaliko era girlfriend wa Pastor Kayanja. Mondo bw'oba oyagala ensi ekwononekere mpulira ka audio kongo sasime bakusonyiwe Museveni akuyambe. Mondo gwe ne history ne Pastor Kayanja nawe njirina ne bifaananyi mbirina. Gwomu ku bafera bali mu Kampala befula ba pastor era ng'oyogera ku mitimbagano ejjenjawulo nga muli mu kuskiminga abaana. Mondo ono nono mvubuka mu Miss Kiggundu nono Kagige Nsereko ono mukutabuto obutata yamukwatira nsawo. Oyo bw'omulaba dduka bw'omusanga wonna mu business dduka mujjukire ono alina omukono mu kufa kw'omugenzi Radio Mose Sekibogo na Kintijje. Oyo mwami Barambaruga Hale state agent alina ebikolwa ebyokutta abantu ku record nga yeebuzabuza ng'afukaana aba. Munnange Baram yakola ebintu by'amaanyi nnyo okulaba nti ayingira mu famire ya Ibrahim Kibirige Muwanga era baafuba okulaba nga bamufuna. Naye Baram yasooka kwana muwala wa Ibrahim Kibirige Muwanga mbagambye gwe bayita Masitula n'asobola okufuna access eyingira mu hotel n'okufuna access mu bifo ebisinga obungi gwe baakolagana okulaba nti bakola mission eno era neetuukirira bulungi. Ibrahim Kibirige Muwanga tebalyambu yafa kansa. Baamuwa obutwa obwateekebwa mu ngoye ze bwe yali ng'agenzeeko okukola omubiri mu gyimu ye kennyini gye yeezimbira ku Hotel Africana we waava embeteza era bwe bulwadde bwamutwala tebabaya nti yali kansa yali stroke. Obutwa bungi bwe butuyita naf agent bwe bawa abantu era wavirako omukulu BMK Kibirige Muwanga okufa ne mulooza nti kansa.
omwana ono Lukia Baramu Pastor Mondo Muhammad Nsereko be bantu abali mu lukwe olwawo omuwala ono obutwa olwatu lwatekebwa bulungi okuteeka obutwa mu ngweza bulamu Kibirige Muwanga ali mukola mukajjuzaamu oba mukwejjamu entuuyo oba mukwejjamu ekko mu hoteli gye yezimbira mu health center nga bakozesa omuwala Lukia. Omwala Lukia n'akwata obutwa n'abuyibwa mu ngweza bulamu mu Kibirige Muwanga. Jukira omusajja mukulu ono bavudde mu gym bavudde mu steam bath bw'aveeri yeesimulawo katono ng'ayambala saati obutwa bwatandikira awo mukulu n'atandika okulwala n'aziŋŋama okutuusa lwe yakkirira ekaganga naye nga mumwalabanga kansa naye nga kyali butwa obwava mu ngwezi bamuteramu. Era omulimu guno olwaggwa muwulirize bulungi nnyo mugenda kutya. Omulimu guno olwaggwa abantu bano basasulwa akawumbi kamu ak'ensimbi nga Janet Kebabazi kennyini yakwata ensimbi zino ne bazigabana abantu obunange basomeredde akawumbi kamu ke basasulwa okukola omulimu gw'okugyawo omugenzi Bulayimu Kibirige Muwanga. Nkiddamu akawumbi kamu Janet ke yasasula abantu bano abampembe okugyawo omugenzi BMK Ibrahimu Kibirige Muwanga akawumbi kamu ak'ensimbi eza Uganda ng'omulimu guwedde. Ngenze maaso. Kino kyatandika ddi era lwaki bakikola. Meeting ezatuula zebayita eza Tusi Dynasty bakimanya nti omusajja n'omukazi omuganda ne bw'omunyikiriza otya asigala mu byenfuna okujjawo abaganda abantu tusooke tuggyeko amapeesa agabadde gasobola okuwanira Uganda n'Obuganda nga bajja oli mulimu muno mwe mwalina okuteekawo abamawulire otandika okukola amawulire amafu abasajja abaganda mu regimu gye basinga okuttiramu abasajja abaganda mwe mu regimu ya Karekezi Kayihura ono yatta abasajja abaganda ne Mungu n'apata abaali muno omwo mwagenda n'omugenzi Kasiwukira era nga Kayihura yakimanyako bulungi nnyo yali mukono guno naye nga yakikola ka order z'omukulu Salimu Salewepo ne Janet Kebabazi okujja amapeesa ago. Essaawa zino waliwo omuvubuka gwe ngenda okulabula ngenda gisimufungize mukulu eyeeyita intellectual oba investigative journalist Sava njagala weesonyiwe famire y'omugenzi Kasiwukira Jeno Salimu Sale Karekezi Kayihura Janet Kebabazi bakuwadde ssente ne security okubanga otambulira ku mukyala Kasiwukira ng'ogenda okola video ezyonoona erinnya ly'omukyalo n'okuŋŋaanya obujulizi obw'ekisiru okulanga omukyalo n'addayo. Otambula n'omuvubuka gwe ssaagala kuwadde olunaku lumu era njagala mulabula nga namwe gisimufungize. Muvubuka gwe Katumba Gerard nkumanyi from A to Z nkusaba va mu nsonga z'omukyala Kasiwukira va mu nsonga za Kasiwukira. Nganenda bugisimufungi if it is possible ne Tanzania joli vayo le kasava mwenda mwambala butelevu yenga ye njala tegeeza abaganda mwenna enda muwogo zizalamu abalungi n'ababi omuvubuka oyo yavaayo n'ayogera ebigambo bino njala mbiwulira bulungi nnyo state ekozesa abantu okukola kye tuyita blackmail propaganda n'okola n'amanya g'abantu bamaze obbatta nabagamba Museveni akujolonga ng'oli mulamu n'akutta n'omulambo n'agusiiga ekko n'agusiiga empitambi n'otuuka mu maaso ga Katonda ng'olingange eyasiriridde mu ntamu nga tonatuuka mu maaso ga Katonda. Wetwogerera essaawa zino omugenzi Jacob Oulanya yafa dda musajja n'omwoyo gwatuuka dda gye gulina okulaga naye omusajja ali mu kutulugunya omubiri gw'omugenzi nakati kyali mu kukola nkibasomesa bakiyita delaying tactics okukakkanya bbugumu ly'abantu b'omu northern bagenda tuuka ku mulambo nga twakyandadde okibuuza mulina kuziika muziisi omusajja banga yafa nga omwezi gwokusatu gutandika bamututte muziika nga 8 kiki ennyo ekitaliiwo okutta ensimbi empya n'enkaddoziwa abasajja baleme kwogera omusajja akutta n'omulambo n'agutta n'omuzimu n'aguttiramu. Kati muganda wange Sava wavaayo n'oyogera ebigambo bino kunze nga bankutte ndyoke mbalaga nti gwe mukulu
wayogera ebigambo bino mubiwulire bulungi eno video yajogerera ono era nagagenda kuva ku media tugenda kubanga tubyongera kubanga kasanti nabo benyewe bwamala okusinkana bagenda kufulumya ebifaananyi ebigenda kuwambira bako kabe kasinge n'okwongera otegeera ebisinga okwebyo Lumbuye kyenyongedde okutegeera nti kuba bulijjo njagala kumanya entambula yali etya otuuka omutuusa wano kitegeerekeseddwa nti bwe basimbula ku Turkish Airline mwe gye mwali musuubira era nga babagambye nti ayingira wano okera olyambi yali ayogera byali bituufu yali tayimba Lumbuye yabodinga ennyonyi eyo then ne bamuleeta ne bayingira bwe yalandingako e Rwanda ne bamuggyako wano ne bayingira nga bayingiridde wansi ne batuuka abadde mu mikono gyabo ab'ebyokwerinda era bamaze omukunya kajjojijjoji w'ebibuuzo n'abagamba bimutamye era bibadde bimutamye byali byamutama dda kyemmanyi nti ebimu ku ebyo bagenda kuba babifulumya okwagala okonfaminga naye ng'obudde buno wetwogerera ali mu mikono gya Ssabalamuzi bali mu kutula ddiiro katusabe nga era bwe nabagamba juzi wano nti Lumbuye ogenda kulaba supplies nnyingi ezigenda okuvaamu era bwe batamugulako misango bandibakolerayo tamala emirundi omulala Syria kuba naye mumujjukira yali musajja wa mutawaana nnyo mu kuba gavumenti naye olunaku lwe yamitinga President Museveni byonna tebyaddayo bandibakolerayo Andrew Mwendo omulala era nga gye tugenda okweyongera okukoma ensonga zino tujja balaga why we are called TMC gano mazima nani yasomye ddiiru eno okutuuka okusena Lumbuye kati mwe bannaffe abali eyo mu kusonda ssente n'abali mu kunyiiga n'okuyomba ndowooza kati essaawa twawula abalinzi ku basajja okutuma emirimu gy'abasajja abakulu n'ogituma abaana abato tekitera kuba kirungi omwami oyo state agent yayita mwana wa Mumbejja musajja yayita Muganda era asobola okubeera Omuganda naye jjukira nabagamba nti teri musajja mu Lunyarwanda alwanyisa Munyarwanda munne teri Munyankole alwanyisa Munyankole munne naye ffe nkwezenge ezaagala ensimbi bataagala kukola abatewumuzaako ng'engala byenkalu abataakuzibwa be bali mu bifonga bino abalowooza nti bamanya okusoma mukulu saava amawulire wakola ku TV eziwerako ne zikugoba lwa busiru wakola ku mpapula za mawulire ezisinga kampuni zikugoba lwa bufere essaawa zino Ssabalamuzi akukozesa kubanga baagala kutwala bya bugagga bya mugenzi kasiwukira otambudde onoonyezza mugenzi ne Tanzania bakusindise mbasa omukola propaganda omukyamu eno information wagikola ku nze nga bamaze okunkwata n'ogamba tolidda ku media singamba siri Uganda wava ku media mukulu wavayo ne bakusasula olumbe ekibiina kya National Unity Platform nti abakulembeze baakyo bonna babawa ensimbi n'aba MPs era obujulizi obuyina obujulizi tewabuleeta n'ogamba nti omumyuka wa president wa National Unity Platform omukyala Zena Zedriga bamuwa obuwumbi bw'ensimbi era mukozi wa state era obujulizi obuyina tewabuleeta tukimanyi Museveni akozesa empumumpu z'akayinja nga mmwe okujja okulya mu baganda bannammweko ne mutuvumisa olw'okuba nti mwagala ensimbi ez'okkakeeka wanjogerera amafuukule nze n'enkuleka naye va ku famire ya Kasiwukira yafa bw'oba olina oba kintu ky'obanja mukyala Nabikolo oba famire ya Kasiwukira nkusaba ogenda okisaba omukyala oyo ng'obudde bukyali akikuwa naye nkulabula ebintu by'olimu tomanyi bunene bwabyo Kasiwukire baamutta Kayihura yaliwo mu meters nga 5 Ubatira Kasiwukira waliwo street cameras zakwata footage mu special oba private investigation zibateekako abasajja ba FBI okukwata information eyo balina information ekyotamanyi olwaliro li Tanzania okola propaganda ku mukyala Kasiwukira tokimanyi nti FBI nawe kutambulirako information egenda kuba bagenda kukwata mukulu gwe bakusibenga nabo gisimufungiza baagala kutwala property za musajja Muganda nga batuteza kibiriga eza Kasiwukira bawandikira omukyala Muganda twagala property ABCD baagala arcade mu Kampala bazitwala gwe empumumpu y'akayinja bakuwadde essebi kuba oli momboze empumumpu y'akayinja eyakone yasiriira bakutambuza okole video you don't have any credibility enkubuulira
va mu bintu by'ebintu kubanga bagenda kukwata kubanga ate katulake enough oba toyina mukisa omwami gwatadde mu biboozibozi byo mukoddemu omugenzi Kasiwukira esana bagenda kusindikira Ssabalamuzi era ogenda kukwatibwa nkubuulira emisango gyakuguddwako dda ku video z'okola. You are paid by the Jerusalem Sare, Janet Museveni and the state because they want to take all the properties belong to the late Kasiwukira. It's Salimu Sare and Kare Karekezi Kayura who assassinated Kasiwukira. And the public knows. As it happens to the one called Kajubi who is in Rizira right now. He's in Rizira due to his properties. He was staged and he was blackmailed by Kayura. He's also a Uganda man. You don't know just because you're walking with the empty head, given money to move around to blackmail people. Nkubuli agwe kavubo kagwe. Kati Katumba Gerald nga sina kutandikako nenda kugisimu vet Tanzania mvuka ya kututte. Ogenda okola byo olina okola otherwise gwenja kwambula nobuli mambo teke bwe wet. Nkiddamu Katumba Gerald va mu bintu byotajja kusobola. Bwe batolina to basima toyi Kampala de wa mulime va mu bintu byotajja kusobola. Family y'omugenzi Kasiwukira tojimanyi tebakumanyi oli government agent nga ne during Besigye wali obega Besigye mawulire nga n'abaana bakikankane gwomu ku group y'abakikankane ng'okolanga investigative era gwali okola obuvuyo. Eno information gye wankolako nakuleka wagamba ogenda kuva ku media wavaako oyogedde bigambo bingi ku Kyagulanyi Robert Sentamu ensi n'ekuleka n'ekutunuulira. Ebintu byomukola Museveni agenda kuvaako very soon ogenda kudda oyagala genda mu buwanganguse. Museveni agenda ogenda mu buwanganguse. Omukyala bamutira bbawo ali mu kunyiga biwundu. Mwana mulenzi okinda bakuwadde ssente oli Tanzania ogenze mu Basabaganda obakolako interview wagenda Banyarwanda eno bagasimanyi mukyala Kasiwukira yattamu kwano gwa Kasiwukira mwembusi okoze buli kintu. Muganda wange Samani zijja waliwo omuntu gwa kutomo kya mu family ya Kasiwukira atayagala kumanya bagenda kusitula bagenda kusika. Katumba Gerald get off the hook before it's too late. Gwe nkusaside nkugambidde ovaako ng'obudde buki kubanga gwe nkumanyi nnyo nga sina kwambula. Bwe mba temulina ssente mugende mulime ettaka lye bajjajja mugyerire. Savadini wagoba ku TV za Uganda zonna ku lyanguzi na bufere na kubegera state. Buli video gyokola ojja ginnyonnyola nga bw'annyonnyola zino ezange nkubuulira. Muve ku basajja Abaganda, muve ku bakazi Abaganda. Njala kubuuza wali owulidde Abanyarwanda beka nga balumiriza Abanyarwanda bandabo mu Uganda. Naye nga batwala ensi y'abajjajja mmwe. Nkubuuza wali owulidde Omunyarwanda ki nga alumiriza Munyarwanda munne? Mu Buganda tuga nti omubbi tayogerera ku kizigo. Kyova nti Omunyarwanda they don't go against each other kuba bali mu kunyaga Uganda. Naye gwe mulete muntu yammwe eyakayinjo lya buli Muganda gw'oteekako bribe gw'oteekako blackmail kubanga kiki? Buganda lwazi. Bana Abanyarwanda banajale bakola buli fujjo bagenda kuvaawo. Twali tulaba banene mirembe engalo. Kola ky'olina okukola naye saava Muganda wange yakwawula esiridde. Eyakwawula esiridde. Omukyala ali mbulubi obwa bbaawe bamusiba eruzira mu bintu by'ekisiru. Bakuba ku TV zonna bufere bwambega. Zino jano nkolako propaganda enkuleka kubanga oli Muganda. Naye kikwatagana ku Makabo Gembe. Omusajja yafa ali mu ntaana nga yaleka ebyobugagga biyambe family biyambe n'eggwanga ng'ekyokulabirako. Abasajja bakubye omukazi nga twagala ekizimbe ABC ne ku ntebero gyebagalako ebizimbe. Gwe tonadde basima toyi mu Kampala gowuma busimanyi ogenda okola investigation owaawa. Bw'obanga kooti yate omukyalo ono nga tekiwali bujulizi bulumanti yate omusajja ofuniramu ludda muvubuka okujjako okwewusso butaba na magezi. Lwaki mumalimu mu biseera olw'obusente eno ensi tekungula tugisalako bukyazaako wayagiviira tuli mukka teri Munyarwanda aluba Munyarwanda munne okujjako Muganda okuluba Muganda munne. Olumba Kyagulanyi Sentamu n'omukuba n'omusawali n'okuba n'obasawali kubanga okolera ebitole by'emmere naye nga babba batwala nsi g'ofuna miliyoni 5 bano batwala nsi ofuna miliyoni 5 okuba Muganda munno omukazi alina ennaku y'abaana be n'eyabbaawe n'ey'abooluganda abakola emikwano okuba omukazi omufiirako nga ate byomufiirako byonna bibi bikyamu bw'abanga yali yattabba waki baamuta
Lwaki bamuta? Kajubi ali luzira lwa bya bugagga bye. Bamusetinga musimanyi yali yasadde okumwana no omusawo muganda gwe bamusetinga iso agent information enjirina wana. Kayihura njagala ovento wa setting Kajubi. Kubanga wali mwalina deal ne Kajubi nga Kajubi asula supermarket musajja mugagga nnyo. No yagala mukole deal ne mukola deal omusajja naba nga alina properties ezimu ne mwagala mutwaleke ebintu byonna ne musetting omusawo muganda iso agent. Ebo yogerere wali. Ekyo lozo tukimanyi kale Kayihura kale kizi Kayihura. Kwa kanyini kale kizi Kayihura. Ono father Deodat. Ono father brother Deodat wasima kedi master. Video nebifaananyi baabibwa omusajja gwe bayita Robert Kabushenga ku New Vision nomugano bifulumya. Kati esaza mu public simanyi waliwo Photoshop buli mu Photoshop yenyini ali ku program gwe bateka nga ate njala babuli ya kinjala mustegere mwana bana Uganda baliko temuddamu okuwuliza ba blogger ba NRM ekisooka babanga baagala nyo bale baba wadde emirimu gavumenti tibalina mirimu ekyokubiri awakanya information egenda fulumya eri yava okujja Kampala kumona akavera naye bali bamuvuga reverse emotoka ye bagitekanga mu reverse yadde Kampala nga talina kyasobola kukola ngane Hamis Chigundi oba Hamis oba yamwasere kumujjanja bali reverse maji gundi kulache ya reverse jino gundi emotoka za gundi za zetuyite za manyo manyo ekintu ekisinga okuba obuzibu ye reverse ya reverse kati bamujje student nga reverse bamazo jiwa Windows kati naye tategera bulungi vula kya defending atakimanyi so ekisooka sina mu Uganda nabagambira musajja simu na Uganda musajja mu TZ so temusobola kuka musajja tasobola okutambula ngo Muganda kati mutumala budde nabantu abo kubanga bali okukola diversion so njala tu concentrate ku kintu kimo tunde tutie gwanga lyaffe na kukunga buli muntu woyino kukunga era moto yo kukunga mujogere maso njalo kobaza bande Uganda mwenda bali mukutambuza ekigambo kyo kukunga kubanga ikintu kiyidde mwabakyali ensimbi mugabo utikidde saimu ya mwegenda kujjanga na muino okubanga muino okubako mbeera Avuma Robert Kyagulanyi senta mukolo ogwo nengo budde bugeba bagendako teri mbeera ya lubeerera okujjako kuba nti namwe mwefudde mu mbeera gye mulimu nga mwagalo gibeeramu ensonga esembayo yino gyera mugiwulirize ekiri atabaala nga bwe bagamba kyekiri nasigadde waka gwe omuntu yenna alowooza nti ebintu ebikolebwa by'okutulugunya abantu tebikwatako bijja kukwatako navudde n'enfulumya video nga batulugunya mwana mulenzi immediate effect ne bamutana bamusula ku ddwaliro tetumanyi gyali essaazi naye nga yasoma tuse bameka abali mu bintu by'okutulugizibwa ng'abatulugunya Abanyarwanda bajja kukwata omwana bamukole ekintu kyekimu bajja kukwata omuntu bamukole ekintu kyekimu lwojja okutegeera nti ensi okutulugunya gyekuli wetwogerera essaawa zino abakalamojja bali mu kufa ng'ebiyenje banayi musabira abakalamojja. And I'm calling upon all the international community, most especially the media, that is BBC, CNN, Al Jazeera, ABC, and other international medias. Please, we have a problem in Uganda. As we speak right now, our brothers and sisters of the Karamoja region, they have been massacred by the first son, Muhoozi Kainerugaba. They have been killed in numbers, but no one has ever came out publicly to stand with the people of Karamoja, apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, and some opposition figures, most especially NUP leaders. But NRM, members of parliament, and the other opposition figures, they are silent about the massacre which is taking place in Karamoja region. The first son recently came out and stated that the Karamojong are going to face the hell on earth. It's exactly what is taking place as we speak right now. He came out and diverted the public that those people were attacked by the Turkanas from Kenya. It is a lie, and that is false information. Himself and his forces, that is SFC, they are the one committing atrocities in Karamoja region because of the minerals. Please, we've tried our best, including the international journalists who have been investigating that incidents.
but some of them that have been assassinated through stage accidents. Previously, one Sumi, she was killed. And another lady from the Swedish embassy also, she was assassinated through a stage accident. Last but not least, another lady, she was also assassinated through a staged accident. She was investigating about the ongoing massacre in Karamoja. So I call upon the international medias, please to come out with your effort or support to find out the catastrophes which are taking place in Karamoja, because our brothers and sisters in Karamoja are killed in numbers because they have failed to agree with the system, because they want to stay where they are and to stay on their land, but the state, they want to take over the land because the land is rich in minerals and other natural resources. So I beg and I call upon the international media, TV stations, newspapers, please to investigate deeply about the massacre and assassinating of Karamojong in the northern part of Uganda, because the catastrophes are taking place. But no international media, no local media, and even the government is keeping quiet about these incidents. Our brothers and sisters have been killed and are still being killed by the state, but nobody is coming out to condemn the acts of the state, more especially the first son or the first son, Amwogeza, who's now staging himself to become the president of Uganda over our dead bodies. Because as we speak right now, all Ugandans, we are Muslim. When it comes to politics, we are against Amwogeza because the Muslims, they don't consume pork. So in politics as we speak, we are united against Amwogeza. First and foremost, you are not a Ugandan. Secondly, you are not fit. Thirdly, you are an assassin. Fourthly, you are not fit anywhere and you are not near, because this is not a monarchy. So, all MPs from northern Uganda, we know that you have been blinded by the state to keep quiet about Olanya's death. The same applies to their silence against the atrocities which are taking place in Karamoja. But let me tell you one thing. Right now you are taking that money because Museveni is bribing you, but the next atrocity is going to come near to your door. Who is going to come out to talk about that? I'm telling you, people from northern Uganda, please come out, most especially MPs and politicians in Uganda, please wake up, comment and talk about the genocide which is taking place in Karamoja region. Media stations in Kenya, please try to investigate, because in Uganda we don't have media. All medias, we are compromised by the state. Nobody is going to come out to bring that information about the Karamoja region. But our brothers and sisters are killed in numbers. No one is talking about this. For God and my country, I'm stopping here. May God bless Ugandans. Stay safe. And keep your eyes open. And whoever is there, please raise your voice. Keeping quiet is not going to solve problems. But the moment we demonstrate, the moment we talk about these catastrophes, at least we gain some kind of relief. But if we keep quiet, that means we are betraying our country and we are handing over our country to run this. Right now they're in Congo, destabilizing Congo. The same gentleman came out and staged forced other leaders of East Africa to bring Congo on board that Congo has joined East African community. Which East African community when you are killing Congolese in Congo right now? Which East African community is that? And I'm condemning all the East African leaders for not doing enough to save Congolese. Congolese are dying in numbers because of minerals. That's why we Africans, we are still behind. Reason being, we have all natural resources which can develop our countries, and each and every single partner of that nation gain in those mineral resources. But we are conspiring with the foreigners who are using black market
to explore our countries, and we remain with nothing. That's why all Africans, they are moving worldwide as refugees. Why? We have each and everything. Ugandans, we are so rich naturally. We can use our natural mineral resources to develop our countries, but because we are led by foreigners, warmongers, war criminals, that's why we are not going to develop. We are going to keep getting out of our country, and we leave the country in the hands of foreigners or refugees. So please, I call upon all Ugandans, the East African community leaders, please condemn the acts of assassination or the genocide which is taking place in Congo and in Kalamajong region, that is another part of Uganda. May God bless Ugandans. Stay safe. Mwiraba. Video with video ewedde mukama bankumira takumira mirembe. God bless.